Bwetyo poliisi batandise okola effujjo 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 nga twolekera Kawempe bwetyo poliisi ya Museveni batandise okubanga ekuba abantu embooko bali mu batuluzamu masasi bwetyo embeera bwetandise wano nga twolekera Kawempe baganda bange basabo ne banyabo leero mugenda kubatta leero mugenda kubatta drone zizo ziri mu kuyibwa tulina president mbeera bwetyo bweri nga twolekera Kawempe mushalinga video bwetyo mbeera bweri mbeera bwetyo bweri jat amaje bwe bato president wuno wano baabo basazeeko ekkubo nga twolekera Kawempe bali mu kkuba buli omu mbeera bwetyo bweri embeera bwetyo bweri embeera bwetyo bweri embeera bwetyo bweri Okay, buterevu embeera bwetyo bweri president yo yayitawo embeera bwetyo bweri baganda bange ono musajja bwatuleka bwetyo embeera bweri mbeera bwetyo bweri embeera bwetyo bweri ono musajja kati atusse vayo 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 Erege na maaso sinungi nakamu nga bwe mulabye bannanga amasasi gakubiddwa Bobi Wine ne convoy ye nga bagezako okukola ki okugenda e Kawempe ku lukuŋŋaana olugenda okubeera era n'abadde akwata kamera Sama Uganda teri amanyi kimutuuseeko ssaawa zino naye nga yeno embeera egenda mu maaso nga bwe mulabye poliisi bwekyo bweyingiddewo bwetyo poliisi batandise okola effujjo bwetyo poliisi batandise okola effujjo bwetyo poliisi batandise okola effujjo bakubye buli kiramu nanti mulaba nti simanya swati simanya jati ate amagye SFC poliisi buli kimu bakireese leero nga tebaagala abasoja kubanga bayitawo naye nga mbeera kyegenda mu maaso lwaki eggwanga liri bwe liti eno campaign teri muntu ali mu kwekalakasa teri atutte ki ola balikola ki bwetandise wano nga twolekera Kawempe baganda bange basabo ne banyabo kyetutamanyi oba president ali safe ssaawa zino oba naye awambiddwa oba Sama Uganda naye ali safe awambiddwa naye nga tulaba drone ez'okumuzijja zisalako obusazi nzigule zifulumya abasajja bambadde black bambadde obukookolo bonna tolina face gyoyinza kulabako naye nga tulaba it's a military attire everywhere tulaba abaana abambadde uniform za NUP emyufu zonna bazingiddwako
abamagye bambadde obukokolo aba red top nabo military police abo tubalaba abajjati nabo tubalaba tulaba ne poliisi naye nga bannange Uganda kati wano wetuuse ebintu byakwerwanako. Abaana bakyalaze obukambwe bw'amaanyi, abaana bali serious bagamba nti tujja balaga nti tuli maanyi g'abantu naye nga nabo bakutte mundu. Kati weewunya ddala basazeeko amakubo tebagala bayitewo naye nga bo abana abantu ba civilian tebalina kye bakutte. Bano bakutte amamundu bakutte buli kimu naye nga ssente ze baliko z'abaana abaana abato be bali okugaana okutambula za muli wa musolo. Teri kubo ayina ssente wazijja ewalala okugjako poliisi. Engoye ze bambala zonna bannayuganda be babagulira buli kimu naye ate nga bali bacunya babatulugunya babagaana okuyitawo. Lwaki naye batya okutuuka ku level eno? Bwetyo embeera bweri, mbeera bwetyo bweri, embeera bwetyo bweri. Ono omusajja kati atusse. Vayo, vayo, vayo. Emisinde sama Uganda bambi badakwata kapidio kano agezeza kutuduka emisinde gayo mulaba namwe amasasi gakuba mu bbanga gakwata n'abantu naye emisinde gikutte akati, emisinde gikutte akati paka wogenda bannangira abantu abamu ababoda biki kama Katonda ki ekigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Labayo emisinde bannange Munnayuganda awo sama Uganda naye weyaviiriddeko twategere kyamuzeeko naye nga kasimu kalaba nti kabadde kakyali on naye nga teri yenyeenya. Tetumanyi oba akyali mulamu oba ki wabula Munnayuganda olina gy'oli sabira bannastruggle, sabira bannanuupu, sabira Munnayuganda naye weesabire kubanga bino bigenda mu maaso mu ggwanga lyo Uganda. Tomanya enkya kiyinza okuba nga gwe kituuseeko. Yes, yino embeera egenda mu maaso mu ggwanga tetumanyi kiggweerawo, tetumanyi kiri kitya naye nga this is what's going on. Era tegeza Munnayuganda muno nti kyekino kigenda mu maaso Kawempe. This is what is going on. Kiggweerawa. Yes, this is not good news at all. Naye Poliisi batandise okola Bobi Wine ayinza obanga naye tali safe naye nga laba bannange bakuba Abannayuganda. Laba lengera Munnayuganda bannange yazza gwaki kuba nti just okugenda okuba campaign kyekino kigenda mu maaso. This is what's happening sincerely. Labayo lengera bannange ate nga abantu Bannayuganda tebalina fujjo lye bakoze. Drone zo zize zimazeeko nti zirina okuyoola abantu bangi but why? Lengera Jesus. Embeera egenda mu maaso mu ggwanga Uganda twagala tumanye biggweerawa. Yes, ku sayidi ya Nalukola tubalabye naye kati ate ku sayidi ya Bobi Wine bataddeyo amaanyi mangi nnyo nga kye bagezako okukola kwe kulemesa kyonna ekiba kigenda mu maaso nti tatuuka ku kifo. Tebaagala yogere n'abantu. Lwaki batya okutuuka ku level eyo? What is going on? Kiki kye bakweka? Kiki kye bagezako okwewala olunaku olwaleero? Twagala tumanye biggweerawa. Tugenda kuba nga tubawa information yonna katunoonyeko neewala tulabe ki ekigenda mu maaso naye nga wano ku DVC updates zonna genda kuba nga ozifuna mu bunnambiro. Tugenda kutulemesa kuwa amawulire gano. That's why His Excellency Bobi Wine bagamba nti mwe muteekeko kamera tujja balabisa because amaanyi gonna gali mu kamera. So twogerera kati embeera si nnyangu. Yasama Uganda bibite byawedde naye katulabe on the other side kiri kitya. Yes, kiri kitya eno.
Robert Kyagulanyi Ssentamu era amate n'ayingira Kawempe mu maanyi ag'ekitalo wabula nga bafuuti soja bangi abagudde mu kabuya kutulabyeko mabega kumanya kyabwe kiwedde kitya oba bakyali safe oba bali mu mbeera ki naye nga kusaide ende atulabako Nalukoola uno naye tumulengerako ne His Excellency Bobi Wine tumulengeddeko bonna bali safe era Uganda kimanyi nti Nalukoola ali safe ne His Excellency Bobi Wine ali safe naye bonna bayingidde Kawempe naye nga abasajja tulabi bakambwe balina emungu bonaona beebise face tetumanyi oba bannayuganda oba baki naye tetumanyi nti bo bacuba bazze kucyankalanya kigenda mu maaso olunaku olwaleero so katulabe gye binaggwera olunaku olwaleero oba binaggwa bitya naye nga kyo tukimanyi nti no His Excellency Bobi Wine ali safe era naye ali mu kitundu ky'e Kawempe olunaku olwaleero amaze okuyingira mu maanyi era anytime from now agenda kuba nga ayogera eri bannayuganda eri muteeyo tumulengeddeko naye nga ali ku mmotoka ya His Excellency yes huyo